bulungi balabe abantu basigaleyo mu byalo oba bakomewo e Kampala. Bakomewo tukole. Kampala is very bino tetubisobola ebyokwebowa bayinza n'okutugira ku street misana. Bannayi mwana ngeze n'empaakinga wa mbadde nva ntinda nga njagala kugguka through Chambo nengenda n'empaakinga somewhere in the junction nga noonya gundi location nga nkubira omuntu gwe mbadde nzingenza okulaba nga ndi very scared ng'abantu tebaliwo emmotoka nga tezintini abantu bakyali amazaalibwa naye kigenda bbeereyo ddala okumala paka wiiki ejja exactly naye nga ye embeera egenda sigala bweti baddukidde mu byalo wedde enguudo zonna ensooke tukiriyo nakasero tulabe oba bakisuubuzi bakyeriisa nkuuli oba babivuddeko bannange wano siitangawo kajjamu akabeera kakutte waneeno nawe wakutte tewali yadde kajjamu akakwata waneeno buli lunaku okusinziira ku nnaku ezibadde nga zijja obudde obadde nga buyita leero kinneeyinza okusanga emmotoka zitambula kyere paka eri olaba nange envuze paka okitegeera kati ate basobola okuvugako ne tukkirira wali eri wansi kuki ku Shoprite tulabe kuba awantu tumaleyo ku Standard Mega Supermarket exactly tulabe twetolola eri emabega bana ina abasuubuzi bagenze kulya mazaali kano katale kennakasero naye olaba nawo abantu batini Kurisimasi yesigaliza ekitiibwa Kurisimasi ye Kurisimasi tutukirira wali eri tukiririre wano tukiririra wali eyo si wanu wagala weta wanene saidi eri wansi si wanu nadi kati yomu wano bere tabu nange sigenda kona abantu nabanga okafunze ate abantu bebimera bazibu bakubiringana oba okitegeera bakulyamu amaaso bakulyamu amaaso nigalooza twagala pakingi ameno ndaba wanuwe naye tusobola oyitawo tewali buzibu kuba bajja tu naye wabula jjona atogezesa yadde Christmas nekirala one way why it's dangerous is that the other person yabeera ajja yabalowooza aliwo yekka okay ati bwogenda n'ojja ng'oyise mu makuba amakyamu n'okolaki n'ozigwamu naye ssebo eri abaalemezzaamu baakasente bakyakaagalira ddala tebannakakuta baabo neera ku kizimbe olabako kaduuka kamu bubiri nga bwe bwagguddwa ekyo kyekizimbe bakita batya energy center. This is energy center bakino kyesimanyi yeno ye paaka abaana b'okukyeyo balage paaka bambi tebagimanyi baludde okulaba ku paaka manyi maama iyo paaka yaffe enkadde paaka enkadde naye maama sirabamu batambula bagenda bazipaakinga mu paakingi anti era emmotoka mu paaka zipaakinga mu paakingi owaayi mbadde nsuubira takisi eyasemba okulaba ku Mega Supermarket bwefaanana ali ku Kukyeeyo mumuliseeko aponye moro nze nafuna jjola ndamala bakyala leka n'okuleka wano bwe baali bamanyi bateekawo 2K restaurant opposite ne Standard Supermarket nti bwojja osobola okulya kakyeri eyo waneno mutegeddewo nzijukira dda nga nkyali ku university nga nkozesa nnyo products za Dr. Sali wano wa biva bamuyita biva dama medical Dr. Sali nga nkozesa nnyo products za Dr. Sali zalinga nnungi naye mbadde ntudo zitosaako ajjanjabisa habo makelendaga ag'ekigaji naye njagala nkomewooko neyo koze ekigaji bakikyatya mu luzungu aliovera soko balagako eri ewali tourist hotel nakasero
wano bayitawo nantawunyikamu wano jamuwa wano yakyasinze ndowooza okukwata wonna naye olaba tuvugawo kyere tukulukuta bukulukusi kino nakyo kyewuunyisa wabula abantu mubeerereyo ddala mu byalo nekyusizza kuba ebbanga malire tetuwadde nga tumala wano eno okuva eri waggulu okusalamu okutuuka eri wansi kulawunda okulukuta bukulukusi odduka buddusi misinde kino sikirabanga jamu akwata wano neweevuma n'ensi Sibwali bali mu kukolera ka flyover Queen esawa ya Queen baajjawo sibo kiri esawa ya Queen baajjawo tetukyalina sawa ya Queen laba ekigenda maaso zizo zinyirira kati ziringa ze Dubai byomudde ne muwoza mu sima ya Uganda tugenda kwenkanankana kati tugenda kwenkanankana kati ebyo mubadde ne muwaana engudo enze ntaddeku mbadde nfa ebyo mudde ne mugamba Dubai ekyasinze okuba n'engudo ezinyirira ezirabika obulungi kakati this is the next Dubai bwetunula butunuzi ate gyetuyingiramu laba oluguudo olwosiro lwe Dubai lwomwina olalina ogendako e Dubai nkomagirabira mu World Cup ate si kyekimu kata si yemu ne Dubai eno kyalina n'obuzibu bw'okwawula Dubai kata Saudi Arabia ngenda mpulira munyumyanyumya obufusimaya dahabushi amalonga nkyalira bangi yiyo Katwe Katwe oluguudo luno emmotoka kwe zaasinganga okwefuumuuliranga naye kati twafuna gundi twafuna express abantu gye batera kati okwefuumuulira baddukireyo misinde eddakiika budakiika nga yatuuse dda ku kisaawe n'okudda era si buli omu balinamu kasente bokka mulimu oli nga yettaano zimuluma naye kati jjo nago Christmas yo okimazeko oti Christmas lwo lunaku nalussaawo lwange lwakwewumuza kati terukyali lunaku yafuuka season kati Christmas eyo giraba it's a festive season and it's a holiday as well naye nze nagitwala mu ttuluba ly'okuba nti it's a holiday nina kwewummuzaamu nga nze lwansonga ffe bannamawulire tucakala nnyo kale sikuyita kucakala tukola naye era bwe tunyumirwa nti ebivulu byonna ebizinga bihappeninga okuva omwaka we gwatandika byonna tubibaddengamu tukolaki kati this is the chance naffe gye tuwa banene ababa bamazeeko omwaka nga talina kyo gye yali agenzeemu oba talina kifo kye yali agenzeemu okutambuliramu kinawo leka banyumirwe nabadde ntwala nzizaayo mami wange nempitako wali eri ku Freedom City naye nga tolina wulisa kigere nga wakwatiridde Christmas lwe lunaku buli muntu ndowooza lwagamba nti kaafulume abantu nga bali mu kkubo ate naddala abaana abato oba bagenda bakoona oba tebagenda bakoona ng'abantu tebafa ku bulamu bwabwe batambulira mu kkubo wakati abantu naddala ku byobulamu kugundi ennaku ezisembayo abantu naddala abo balina embeera bwezikyo oba nkiyite excitement balina nnyo excitement ya Ssekukkulu eno ne batamanya nti luno lunaku lugenda kuggwa ate obulamu busigale nga bugenda weebale nnyo nti bo Christmas oba bagitwala batya basoosowaza olunaku ne bakola n'ebintu bye batandikoze wano tutuuse kibuye walonakobera tugenda kupakinga po waneno ku Malcolm Health Care Center tuddemu tubabutereevu
kiterevu kyayongerera ddala ate okubalaga embeera nga otebwe eyimiridde mu makubo g'e Kampala. Wano tuli kwa Kasha Road. Ogagende Kololo. Next to Casablanca, next to Kasti. Bategeerawo obulungi weewo mankuba kyeyaba kyakaliraga kukasa. Wewano kukasa kino ekikubo si kye kigenda kulungi Kololo. Tekino kigenda Kololo Apollo ku kisaawe. Balage tulabe oba kyekyo. Kyekyo kyennyini. N'ebiri bingi waliwo kino waliwo ekirala ekiddako eringa ku Bubbles. Bikubo biringa bisatu. Street y'abadigizi olabe essaawa zino akabala akapya bakayita batya? Akaluwa. Lateraza, ya. Lateraza. Kakezeeko k'abaserebu nnyo. Yak'abantu abalina class. Okitegeera. Ati yeyo tunagendayo tuti. Kakwata buli ssane nejjo kakuterwa kuba tetwasobodde. Ennaku enkulu zo tezinyuma tambuliramu nnyo. Excitement y'abantu ebeeramu. Nolaba street eno etunudde bw'ekyo essaawa zino. Ekiro kwabaddeko omuntu, kwabaddeko abantu. Bannange nze nina lwe nayise actually a day before Christmas. Nempita wano eno ku makya nga nina ku kimuka. Naye natunudde awo ku Casablanca nenti. Nze nali ndowooza Casablanca abantu tebakyagendayo. Because me I used to go to Casa when I was at campus. Naye ddia. Awo wona nga wajjudde no yona waggulu nga wajjudde nalingizaako weti mu Casablanca ningamba what ng'abantu bayitirivu oyinza okulowooza waliwo oboolu neze mbadde mmanyi nti abantu abasinga basinze kwettanira nnyo bivulu si mabaala abantu bagenze mu bivulu ate ebivulu bigwa ssaawa mukaaga so kati baba balina okunoonya gye kiggwera mabaala nayise jjo mumakidde nakunyumiriza banaerabeeni kyakutte bannange abantu nga bangi lwekimanya no street eri dangerous nti bw'oba erina ebintu by'oba otambula nabyo oba byokutte n'abaawo omugezi akulaba bayinza n'okukukubira kozi twayambukirawa eri mu maaso kamera eno gijjayo mpolampola tuli ku kisaawe kijjudde obukugu naye wabula sebatekitususa sebo tekitususa tugenda mu nsi nsuubize sebo tuli Kololo wano wajjudde obukumbi buyitirivu so kati we exposinga nnyo nti olina byofilminga bakukima twayambukira wano twayambukira wano however kale ene Kololo abantu tebatera kubeerayo nnyo era streets zayo zibeera wano gye wetwaviirayo twayambukira wali ewaddako omuntu wanti tuba twetolodde tuzze kiwali wayitawo emmotoka kanywagala eyitawo naye leka tuddeyo emabega kubanga lino lyekkubo ly'emmotoka naye oba onvuza biki Yona, Juma, bonna manyago owai ekkubo oyinza n'ossalawo okuvugira wakati kuba teba mmotoka ndala yonna ate ebigenda kweŋŋaŋa oba waddemu okuvugira wonna weeyagala wano wenkwata nze wengenda ewantu omulundi gwange ogusooka kiba kizibu nnyo okwerabirawo n'ekirawo ensinga n'omuntu omulundi gwange ogusooka feesi yo tesobola kuva mu feesi mu maaso gange nyinza okulaba nesikujjukira nina okumala okulaba emirundi ng'esatu nga gundi yaŋŋamba twambukira wano ate tojjukirawo nasinganako wisdom kayo omulundi ogwasooka ogwaddako naŋŋamba sikujjukira nze ne musajja mukadde